Yes, basically natira tukaniriza ku mukulu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya neddoboozi Mtambi Chimso namba n'ekigwe ya Maxud Junior wetwogerera abawagizi ba Edisa Msuza bavuddeyo batabuse bagamba Kenzo kikasiro kuba nti otulaga omugole kugenda kubeera mwaka mulamba mbadde nsuubira nti oba oliawo yes onatulaga omugole naye ng'ate wabula 2 weeks okuba nti omwaka tugumalako omugole atuuka ddi. Kenzo agamba nti bambi mugumiikirize omugole ajja sawa yonna tulinda mugole sono lwekyo bafani bange muli bagdemo kuba nti mugumiikirize abafani batabuse bagamba nti kimala papa twagala tulabe mama waffe omupya ajje naffe tusanyuke kubanga bali bagenda mu maaso n'okuba nti beegiriza n'okuba nti beegazanya tukwaniriza mpola ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya neddoboozi Mtambi Chimso namba n'ekigwe ya Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe blood wa ngenda kusaba ekintu kimu gwe kyaliwa ngenda ku Instagram teka Mtambi Chimso 5 osobola okuba nti onfuna yes tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola ku Twitter ndi Jimso 16 agenda mu maaso okuba nti onfuna wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga legendary Dr. Jose Chameleone yatadde akayimba akapya ne mwana amanyikiddwa nga Sense ya Music ono omwana ali signed under Team Good Music ali signed under Palaso era nga omuweemu ku baana Palaso bageza okuba nti aleeta mpola bakoze akayimba bakayita muliro Jorebe baby jangu ondabe guno muliro Ian Pro pan this one again atenga Ian Pro yakozani oyo Ian Pro pan this one again yalukoze eranga yes chikulaga nti naye amaze okuba nti ayingira officially mu market kasi okubira Palase ngoma nekwata muganda wange Palase nako zino ya tabu bulabe eyo tuveyo mbadde nkuwako musical updates siva mu Uganda of course bibaddewo naye ng'ate ebyo tetulina amakulu now bakyali bange munzikirize nsobole okuba nti yes era mbabuulirayo bannange naye ekimala radio man nyimbira kayimba kano radio man one more time kayimba ka White Benda ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizomanizo ate nga Andele Nina Rose featuring Daddy Andre nako fulumye ate tumanyi oba Daddy Andre ne Rose bagezako kuba nti bakola kyebayita tough combination oba gise duo mpola y'omusajja n'omukyala nga boolaba abatanzania banavi Kenzo bwe bakikola mpola mwebale kuba nti mucapa bannayuganda mwenna mwebale kuba nti mutambula naffe mwenna mwebale kuba nti ever mujja wano now straight to the point you should there baby straight to the heart kati wano katugende ku straight to the point yatulese ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuza n'abawagizi be Kenzo Musuza gweze omwaka mulamba buchanga mchana mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakulu agezako kuba nti ayabulira amakage agesegukuwa nonno bingi ebyafaayo twamaliriza nga tufunye ennyimba zisiri muyembe simanyi olinda kwengera simanya mbona biki wanono twafuna obuyimba obulala obusomoza Edisa Msuza nga kayimba wamponya bulavu niga busemyekozo wanono Rema yali amaze okuba nti akuba kayimba ne babitusi bakayita goto jampola nga system amaze okuba nti enyikira Dr. Muza Sebunya yagenda maaso n'okuba nti bali awo akuba busu akuba akayimba kabubira kumanyikiddwa nga Bada musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo wanono yagenda maaso n'okuba nti ayanjulibwa yes Rema n'amakulu mu bazadde be namuwongo omukolo guno gwa yes nabingo mpola eranga party yali party after party ne bamala ne babawo mpola byonna babikoze Kenzo yagenda maaso n'okuba nti yakaba government where are you of the late Shainu Muzata we yamugambira agende awase nyina Kenzo natandika okuba nti akaba we twategeera nti Kenzo agezako kubeera omusale okupromotinga olulimi Oluganda yatubuuza wawe situsiza lulimi
Luganda wawe situnze Uganda munsasula meka mumpati mwankolera ki ani yampa capital wawe situsiza lulimi Luganda mpola mpola nga mazobikola system de asowagwa ndede Kenzo yasobola okuba nti yes agwane ku mulimo gumanyikidwa nga yes ogwa tourism ambassador nga etwogerera Kenzo ayitibwa his excellence the tourism ambassador of Uganda wotovewo omwaka gugenda maso gugwa ko waliyo fan bamuyita fata yageze maso nabuza Kenzo boy omwaka gubulako 2 weeks gugweko omukulu obadde tusuliza nga tulinda mukulu ogenda kuwasa obebyo kuwasa ogenda wasa ninyenyo nyinkobe we Uganda obebyo kuwasa sibyoliko wabivirako ddala nsigale gyendi kubanga omutima gunuma musajja wange nga tolina akubika omutima gunuma Kenzo nga sikulaba nga mama w'abaana ajali bafani bagambye Kenzo sebo wasadi sebo Kenzo wasadi va mu lugezigezi wanono Kenzo abafani basoka ne bamugamba owayo wasadi nabakubamu akayimba tulinda mugole bafani bagambye okulinda omugole kale si kibi naye tubulire omwaka mulamba naguno gugenda kuggwako tukyalinda mugole tubulire ekituufu oba ssebo ogenda kuwasa oba togenda kuwasa Kenzo mukuba nti abanukula agambye bafani batabuse bafani muntabukidde mugamba tulete omugole naye nga ate omugole gwenjagala okuba nti ndeeta njagala nsoke kuba nti mwetegereza njagala nsoke mbadde tiro omuntu nga yoyoyoyo nga maze okuba nti nsalawo saagala kuleeta oyo agenda okuba nti afume ennaku 2-3 asobole okuba nti atambula okuba nti oba olyawanviira mu bulamu bwange njagala nfune omugole nga yoyo omugole njagala nfune the beautiful nga yoyo beautiful era nga tagenda kuba nti abaswaza bingi ebyavuddeyo nebyogerwa tujukire nti Kenzo bwe yagenda Togo omukyala oba muwala wa president yagenda mu maaso n'okuba nti amwepikira era nga yamuwa $, yamuwa sente ezijuza pipa yawa Kenzo sente ezijuza pipa n'amugamba nti waayo oli muto nga nze system de wago ndi muvubuka mulungi mubalagavu lwaki tetwekwatakwata ne twesondasonda ne twewasa Kenzo teyasobola kuba nti ayanukula muwala wa president oyo president w'e Togo bino nno byonna myogera tebana bakuyita myezi 2 Kenzo ng'ali Togo ne ba Adebayo mpola mpola bwe yagenda yes mpola mpola mu Senegal era yasangawo Queen of Senegal mpola mpola namusaba kimu Kenzo agamba nti owaye temuntwala sipidi siri ready kuba nti mpasa siri ready kuba nti obulya ompakuka mu bintu by'okuwasa kubanga decision yonna ekolebwa ebatasobola kuba nti eyimirizibwa njagala okuwasa nga njagala so si kuwasa olw'okubanga bangambye okuba nti mpasa njagala bafani mwenna mugumiikirize tusobole okuba nti nonya omugole mpola mpola babanga wakuja system de wagwa so ajja kuja babanga si wakuja then it will be so bad naye nga ate end time from now Kenzo agambye tushwalize nti omuntu agenda kuba nti ajja bafani bagamba nti owaye nkulaba gwe BET award winner nkulaba byonna obikola oli tourism ambassador nkulaba abakyala bonna bakabira mu Africa lwaki tosobola kuba nti ofunayo ka bebe kamu lwaki tosobola kuba nti otuleetera mugole naffe ne tweyagala kubanga tulaba Dr. Hamza Sebunyako gatane Rwema Makula bagenda mu maaso n'okuba nti batulumya ffe abawagizi nga bateeka mu video nga beekutte nga beebaseko nga beekisinga nga banyumirwa mpula wanono naffe kituyisa bubi gamba ke kaseera okuba nti obolya naffe tuwa chance naffe tuyingire mu system z'ompolampola bambi papa tukwegayiridde tuleetere omugole naffe tutandika okuba nti tulumya abayaye kubanga Rwema ennaku zino yalibirira ebirumya abayaye naffe twagala tubeere nti tusobola okuba nti tumulumya mpolampola nga tufunye omufumbi w'ettoko sebo tubuulire oba ogenda kuleeta omufumbi w'ettoke kati oba togenda kuba nti omuleeta twagala mugole totusiwalirako twagala maama w'abaana mpola Kenzo bimusobedde bafani batabuse talina kyakuba nti abaddamu wanono kikulaga nti omuntu akwagala ali kubuulira amazima omusajja yenna ayalanga alina omukyala buli mukyala lwagenda obusajja buba buwedde osobola ekyo Kenzo funira abafani bo funira abamama abo bapapa abo omugole papa Kenzo nange negase kwabo abagamba nti omugole omutuwadde sebo bampita Ntambi Kimson number written by Maxed
Junior webula kuba nti otambula naffe wenna tambula naffe nkutumiddeko blood wange wenna ng'omanyi nti buli lwe nzijja wano ogamba nti yes Jimso yoyo atuletedde ebyetabu nga buli lwe nzijja wano ogamba nti yes yoyo blood waffe mpola big up on yourself mwenna bannayuganda bali mu kucapa ssaawa zino batumiddeko yes ensi yeetaaga bakozi Uganda erina okuba nti ekula naye ng'ate tejja kula nga tetemangana tejja kula nga twebbangana nga twetta erina okukula nga tukola mpola yagala munno na munna akwagale respectinga munno ne munna akuwa ekitiibwa awo nno Uganda esobole okuba nti etunyumirwa ffenna nkugambye yenze Rich Boya Ntambi Chimso. You can follow me on Instagram nkozesa Ntambi Chimso 5 ate nga wali ku Twitter nkozesa Chimso 16 TikTok Chimso 16 mpola ne ku Facebook nkozesa Ntambi Chimso. Bye for now.